abatona bampi n'abawavu abanene n'abatono mwena mwebali okugigoberako ekintu kyasima kusitowalinga mbongo gy'emyaka olaba najange gyennyini gyennyina sigijuko mama yangambulirako ku mwaka gwe nazaalibwa naye nagwerabira anti saagala nnyo okwebalirira njikuza nze amazaalibwa bannange tuzannyo omuzannyo sekezaali awo bayogedde nti omuwandiisi Walukagga Gonja Abdulswamad Yosebo tonafuna lirinya lya Kazende eryo likyali mu maaso naye emitalamo lyakyeziddukirayo walingawo bino ebya don't speak banachula gumba kati nga bwa speaking banachula ne bakulaba yambala ekutiya kati ate jjukira bwe yambala ekutiya bamanya nti oyo yayogedde Oluganda kati naawe olina kulwana kubaako ayogera Oluganda ng'ogeta saaka bugaali mwe mwavuganga obugaali kati bwemutuuse ezzana twabeeranga zzana awo namasuba awo olina okugenda ng'omuyimba kale muwogo kawomera fulesa atali muwadde obulala muwogo uno kawomera fulesa atali muwadde obulala mwetaze naye waliwo akaana akandeetera obuzibu kakati buno bwana bwemekesa omukazi aba amaze okuba nti mpa wa 10 anti olukumi olwo oba okoze nnyo muteekako akaana oba kasoberera kati ate kagera mami muwogo akaawa ko omukazi sajja gwa olisulu nakwata omuntu ogumu nagukuba naye mu maaso nabadduka ne bagenda webale nnyo babulire ddala tuli wano mu kibuga Kampala twagala okwebaza byonna byosobodde okuba ng'okola ebiganye tukkirize Katonda nti yasobola byonna okuba ng'abikola naye ffe abaana b'abantu tulina we tukoma era ne wooba olya emmere olina wookoma wankubadde ng'ewooma etya naye ofundikira okomyawo so n'olwekyo mbebaza nnyo mwenna abagenze maaso ne musubscribinga ku YouTube channel eno ejjudde ebinyuma n'ebiyigiriza nze omulangira Junju Moses olwaliro ndi mu kibuga Kampala wano ndi ne mukwano gwange we tukola ogumu bamuyita Walukagga Gonja bangi mumanya amanya mangi Kazende boy muyimbi ate nga mukozi wa ku radio ate nga mu mbeera yemu muzanyi wa katemba mukama wange sanso kulaba nze sinze oli otya mbuganye essanyu okola ku mulangira Junju Moses mbulira nomalo yukula mutima gwange okyosangako oyinza ogandi bannange babigaansanyuse nnyo motion media egamba ki tina tabu abantu batugoberedde motion media bannange abawala n'abalezi abasajja n'abakazi abanene n'abatono abampi n'abawavu abanene n'abatono mwena mwebali okugigoberako Walukagga Gonja yani tokoma kulya Walukagga Gonja Walukagga Gonja Abdulswamad natola dashahadu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh guna mweri inzo butabamu guna mweri baba kati ngebamweragawo tesobola otandika ddi okujja mu bintu bino ye tutandikire tutandikire wenkumanyidde nnyo oweereza program akalipagano k'ebidduka mu Mulengera Express ne Patrick Mujuka otandika ddi okukola akantu okubanga nange natandika okukakola ku Kingdom FM as of now nze akakola naye era nasookera ku ggwe nandyeri ewaffe eka wansi Mawokota nga nkuwulira oliwe Mawokota Mawokota awo Mawokota asalangana no ne Butambala kati ate nze ndiwe Butambala okiwulidde Cherima Nakatooka obulo onnana wango kati osalagana naffe kasozaawo bwe kiri ojja ddi e Kampala nze okujja kwange e Kampala nali simanyi nilikola ne ku radio ate najja kutunda manda wangi ewazzana awo ewazzana wenatundiranga amanda naye nga sisiba abantu lusanyente woowe ompitame anti namanda nagatudanga nga naye ntundira mukama wange kakati nga bwe nsibamu ku lusanyente nfisaamuko ne nfunamu nange mukama wange naye ensasula yali nnungi nnyo naye ate oluusi era abagaletanga nabo batusiba ebiti naye nasibako ku muntu ekiti yali mukazi ne maaba yali mukambwe yakiza n'akinkuba mu mutwe
Banange ningamba omukazi ono mukolere ki? Esebo. Ate nali njagala nawo bwanga amudira chairman najja nanga mugezi omukwateko. Onzo wayisigo gwa ku kyalo. Kakati. Olwo otunze eryanda banga ki? Ntunze eryanda n'emyera. Jamatooke tubala gumu natunda dozen gwalaba. Nasubulako ne ku muwogo bwenvaawo. Tusubula muwogo nakawuka eyo Kasanje tumivuga ku bugaali. Mwe mwavuga ngo bugaali. Kali wa mutuse ne zana. Twaberanga zanaawo. Namasuba oyino genda ngomuyimba. Muwogo kale muwogo kawomera fresh ata oli mwaddo bulala. Muwogo uno kawomera fresh ata ali mwaddo bulala mwetaze jangu kula mkwe. Olonga mutunda mutya. Tutunda olwatu twabanga ku bibiri. Omunwe. Era omugagga nnyo kwagula wa 5. Ngataguze kise. Naye muwogo oyo gwolaba namufunamu obuzibu. Yali akawa. Anti. Ngalaala. Kakati eri twasubulanga nga bwogendayo. Aina akawa abamanyi. Naye yaba warayisi. Nogaba wano nja kukola ku magoba. Namasuba mu parazoni. Je mtwala muwogo. Oi, nga akawa. Akuguza raisi. Nga ugwe wofira. Ate nawo ukoleku. Osobola okugira bana kengere. Eri jo genda mutunda. Kakati. Waliwo tekiniki. Nga aizulu. Na yako waliwo akana akandetera obuzibu. Kakati muno bwana wemekesa bekesa. Omugazi abamaze kuba nti mpawa 10 anti ngobulu 10 olwo okoze nnyo. Muteekako akano baka asoberi akati ate kagera mami muwaga akawa ko mukazi sajja goli kibi olisulu nakwata omuno ogumu nakuba naye maaso nabadduka ne bagenda olwo tuli mwaka kyogo omwaka ekintu kyasima ku stowalinga mbongo je myaka olaba najange je nyina sijijuko mama yangambulirako ku mwaka gwe nazalibwa naye nagwirabira ati sakala nyo kwebalirira njikuza nsi amazalibwa bannange era zidaba gakuza nayenzo gati ngaddeko gakuza era bajaguliza kunalaba yaguliza ka olukenge nekiyengo David ati obuvubuka tubuta ati tupange wo mwaka awo kujagulize ngupange bupanzi ugamenti 15 ogwe 10 kanula tanyige simanyi natusonyiwa kakati otunze muwogo otunze amanda wamalawo banga kyawo emyaka mawo nawo kugira myaka jetolole 5 mbera yokukola ebyo kakano nzija mpulya CBS Fans Club otyo etandika kunzu wange ku radio CBS yempuliriza bebe talizo Fans Club kangende mizi jama CBS Fans Club ngatukunganya kulokotawa omanyiwo kale itawo kusawo ya Queen wenyini ngatukunganya buli lwa 5 mu wiki n'olwokubiri naye nze gwolaba ekitone kyennyina bakiyita obankiyita entya MDD music dance and drama byonna bikuli mu mutwe bitudde omwe n'okwesigamya byesigamye tewali kugenda makerere kubisoma ekyo kitone kokugambye ekyo kyo era bwe ntuuka mu Fans Club ngamba bannange okukuŋŋaana ng'obuŋŋaanyi tutuule wano tunyumye bunyumya lwaki twekolamu ekibiina ekizannya katimba temulimu babino bitone bonna bawanika emikono CBS Fans Club mpandiika omuzannyo ngutuuma buladde obuki obuganda tugenda era twakuzannyira nzijukira Mpindi Aroni Latifu Lubwama Serwanga George Kato Hasani bebazanyi bebamu ku bazanyi Kezia Ndibalekera Nakato Babirye manja Nakato Aisha yani wamulala baraba anti obwongo bwange ngeri jenkuze bugenda bugira abamu mbeera biddi tandikane wali mukutandika kyogedde abate tomanyi mwaka mwazali gwenyini bwe tutandika omuzanyo tugutwala tujja ku CBS abakulu tubanyonyo nti abange
Msinkanyani awo ku meza eyo. Tusinkanye Mr. Kasozi Robert. Ne kati yesenkulu ali. Oyo kumugambako bomugambako. Ne basina manyi wakiri kusonga mu olugalo. Wanji? Esebo. Nkusonga mu wakiri olugalo. Bwe mbanga ndi mulwadde nga sina gakuba. Nkusonga mu olugalo. Oyita lukenge nakuyamba. Lukenge oba sendegeya. Naye lukenge ayina amaanyi. Lukenge kuyomba asobola naye kulwana simanyi. Aina seba era mu gym. Simulaba gym ajikola. Wamayi kwe kulaba nokuzinunga agizo omubiri. Kakati owaddeyo bye musobola okukola awo omukulu twabayita bagitwatudde tuzannyo omuzannyo sekeza awo bayogedde nti omuwandiisi walukagasa eggonja Abdulswamad Yosebo tonafuna liri linnya lya Kazende eryo likyali mu maaso kakati kwe kufuna n'omukisa nafunira omukisa ti abakulu ba CBS betwayita okujja okugulaba nkikiri Mwami Kasozi yajja n'omukyala Aisha Nakalema omumbejja Lawrence Luwedde ne Patuko Mujuka yajja kati ate ne Martinez Kakintu anti ye muwandiisi w'Abanadda Twegande kakati bandaba nti ddala ekitone nkikola nkirina bagenda okujja wano nange nga ngamba kebandabyeko bwe nitwalayoko sifunira waawo sayisa bweyisa nembanyanya katemba amasomero tatwakulabye oli myaka emekaawo gyetolodde gyoyina gyobukulu ekyemyaka nakugambye okukikugamba nkaluubirirwa lwa nsonga gyasiimuuka tugende mu maaso walingawo omuzannyo baguyita Akiika Embuga naguwulirako ogwo Empinga Sempijja bebazannyi era Martinez Kakintu oyo emuwandiisi ye ne baani Adija Kinobe n'abalala awo nga sifunyamu kyansi ayingiraawo sizannye bulungi bakuwandiisa olwo muzannyo gwa Akiika Embuga omuzannyi atawo wali wasomako isibu ng'Oluganda olusomera ddala Oluganda lusomera ddala bulungi nnyo era mu Luganda ku ssomero nalinga emitambo lya zijjukira Charles Semakula tata wa Anne Sebunya yalinga headmaster naye emitambo lya kyezijjukira yo walingawo bino ebya don't speak banachula gumba kati nga bwa speaking banachula ne bakulaba yambala ekutiya kati ate jjukira bwe yambala ekutiya bamanya nti oyo yayogedde Oluganda kati naawe olina kulwana kubaako ayogera Oluganda ng'ogeta saaka okiwulidde sepo emitambali yawo manyiwaawo wetwajira naye kakati nga tukomyewo eno olwo bakuyingiza mu muzannyo gundi Akiika Embuga Akiika Embuga olwokuba nange sobona nimuyigirizeeko kakati nga neeyongera ebyakalubamu kutandika awo nga bwe guba byanyangwira kubanga n'abantu ba CBS aboolaba abasinga emitima si mibi baagaliza era nnyonnyola omukulu Haji Abe Mukiibi nga naye ampulira kuba PD ngagamba isoke go on era kwe kusaba mpeebwe akalipagano k'ebidduka budde wali olwo okiridde ddala mu ofiisi zennyini okola bakuwadde ne program n'akanyomero kalamba ugambye tewakawulira nakawulira ako nga sikaweerezawo sooka otuwemu obeera ku Walukagasa Eggonja aba kati twaliranga Toto wa Road Patrick Mujuka Toto wa Road Patrick Mujuka ono Walukagasa Eggonja Kazende bwe yasira simadono se wakirisika bana again nange ndi wano Kibuye ku Nkulungo kwennyini nsigita lawundi Nkulungo kuba bule Luganda kati kulungo gwe wano Nywindi emmotoka eziba emakindye okujja okuyingira ku Nkulungo zo baba zivudde mu kwekwata
zipakinze zeripye bweripi aina mukacha yanywa aha kakati naye nga zibazo ku lw'entebe ndaba zitambula bulungi nnyo nengero omukyala wanavuge mu motoka nenga bayogerera ku simu bayogera na baba muganzi we yamanyi naye musikali wa traffic buli ampya mukono embeera woto buli kimwe nyina okukinyonyola kunju okyolidde kati nyina okutegeeza ti aba emakindi okusinziira kalipagana akali wano wandibadde oyiyamu kamalala ate kati gwe ava ku lw'entebe nga tonasukka najja nankumbi kwatalidda mu ndeeba ogende ogwe ku lubiri kubanga wano kizzeemu okwekwata wabula gwe ava mu ndeeba oba ava tugambe enateete nawe bw'otuuka ku popopo ayita buyisaawo eno bw'ojja pozi nga toli mu bwangu naye bw'oba oli mu bwangu yitaawo osobole okulaba kati oyanguyirwa okuyingira ekibuga Kampala. Walukaga Segonja Kazende Boy Yenzemba adda kuweereza bulungi nnyo tuwuliziganya ate olunaku olw'enkya okwekalipagano k'ebidduka n'enkita n'enkyotyo okyolidde kakati Martin Oscar Kintu atandikawo nenga mga management bo baatula ne basala omuzanyo Banadda Twegande kutandikibwe olwo musese tudde okuva wali muzze mu Banadda Twegande kakati Banadda Twegande yes n'okusaba sijagamba nti bamanyira nti it's obvious oyo ye ateekeddwa okuzannya bazannya ab'ento olundi Kamadi omulungi amatoputa omuzannyo guli Kamadi omulungi amatoputa era ndowooza okyakiwulira bulungi nnyo siva kamawulire olugwa weegati kinana munda butereevu nnyo kakati Banadda Twegande ate naye nga otenkuzizza eri olwo wakati nga nkola akalipagano k'ebidduka awo waliwo omutansubuga Joseph naye abasinga bamanyira Capex tutandikawo akanyomero kaffe ngaffe kakebbali tuyita Bakazende Boy otuwulira abazaire b'Ebama tugali abazaire b'Ebama bali babiri lwaki ffe tetupaawo nga tutandika okuzanya busikiti bwaffe kakati weŋŋambira ne bannange lwaki wano mbeera mu kuzannya obuzanyi kwokka nga te n'ekitonde ky'okuwandiika ennyimba nkirina n'okuzannya ogenze mu kuyimba ojjayo kali dance music and drama ogenze ku music era no mbe ngenda mu music mpandiko nimba na romance okiwulidde kakati Masaka abaana abo basuna Beni n'embazira Tony ne Kaperempe omumanyi mumbalungi nnyo Kaperempe bakuba endongo e Masaka awo bali ku waliwo disike ez'amaanyi waliwo kalungu kati bakaleeta akayimba bagenda bakateekamu ekinyanyanyanya kiti kyabwe ekyo maama nalumasi weeyisa bubeera kankuwulira jukira juji wampijeke wabula unisategedde omuwala oyo ye Tina Walulya naye kati kumpi lyamuvaako abamusanga bana bamuyita Nalumansi wakijja kucyo kiyita Nalumansi ye ekituufu gyali eyo ekyeriba yankuulako ku ssente zange wangi yankuulako ku ssente tukyali baana bato tumunoonyerezeeko atusasule yazirya gyali mmanyiiro simanyi akasente yakalya bulungi ne kati akyaliyo ate sente nazibba na ku maama nabbanzibe nsobola nemugulya ebizigo babitanga bye bayitanga Top Star wabiwulirako nemugulira n'akatambaala nengenda nenkagolola nenkatekamu kinabbubi omanyi okugolola obutambaala buno nokafunya notekamu kinabbubi ne wano ku saati wano bakakubangawo ne kajja nenkamuwa talina weyandaga wangi yakukola bubi era bwe nagenda yaŋaabuda nja kulopewa ddadi wiponi nga nkambwe gye yakozesa taata we nga tesimukambe mulwadde nkonzo wange kambiveeko naye sente yange nnumya
kyobudolaba na sarawo okola ki okumuyimba mu kayimba ate artist balina omuzoogo anti embeera gyayisemu gyakolamu oluyimba anti kati artist lwaki akola ekyo era ba artist bonna bampulira bakigenderere tembeera yakutuukako oba nnungi oba mbi manya n'abalala batuukako kati naddala embi giyimbemu oluyimba oba giwandikemu omuzannyo abalabi bamanye nti ababadde bakola omuzoogo baguleke basobole okuba nti tebabaako kikyamu kye bakola okiwulidde omuntu ayigiremu ojja kwesanga nga kiweewa Gerald okuyimbira eggaali ekozeeko nga ddala azirabye eggaali ezikozeeko temuli naye kati beera naawe mu kirasi naye akasente kaffe kaali kenkana kyako maama teyakuyisaako wembuya teyamanya yokumanya teyamanya era kyoba olaba nabinyukana mangu ajja kumubuuza sente oyombera wazijjawa kuba nali sikola nti maama Nalumansi yalidde akasente saatawaanirako ddala nisirika beki naye Nalumansi oyo nakati nkyakolimamu naye kkiriza ekitundu kino tukikomye wano abatulaba tugenda kubongera ekitundu ekirala ekya mukwano gwange Walukaga Ssegonja Kazende Boy ekitundu ekiddako kirindirire tugenda kuba tukuwa kasavu kanyama ogenda kumanya n'okuyiga ku bimu bye tugenda okwogerako naddala maaso awo tutuuse ba artist muyina mumbonaabona n'ennyimba naye nga n'obulamu bwennyini mwoyita osobola okwewandiikako oluyimba owulidde Walukaga akaana katwala ssente za maama we zaali zize Nalumansi naye Nalumansi weeyisa bubi n'abakozesa wiponi eyo mbonja kuloopa n'oli akasente ka munno mwana tusi kirungi Walukaga Ssegonja tweyanza nnyo olwaleero oza katukome wano tujja kubaddira omulundi oguddako nze omulangira Jimmy Moses Ssaabasajja Kabaka awangaale bene kyukimpologoma lukomananta Ssegonja Musota